Daddy. Kati njagala okutegeeza eggwanga. Yes sir. Abantu batuwuliriza. Naam. Kati abasiraamu Ibrahim gye bakkiriza mulala. Yazudde. Mulala nnyo. Obisanze. Anti tali muna mu Bayibuli. Okay. Ibrahim w'abasiraamu gye bakkiriza. Yali musamize. Ibrahim baali bameka. Ontu w'obusiraamu yali mukafiiri. Anti baali bameka. Iswe wa mu Bayibuli mulala n'ono mulala. Kati abaweze babiri. Tubaweze babiri. Okay. Kwati ffe eri ffe otusoma mu Bayibuli nga osome taata wa Ibrahim balamuyita Teera. Eno mu Bayibuli 11:25 ku lubereberye. Kati ate bw'osoma eno mu Qur'ani oli balamuyita Azara. Kati ate Ibrahim osoma ensula y'omukaaga mu Qur'ani ku lunyiriri lw'7 bagamba balimuyita Azara. Kati Azara ono era Ibrahim 6:7 kukkirira wansi awo. Ye bwe yalabanga emunye enjuba yabiyitanga Katonda, n'alaba emunye naziyita Katonda, n'alaba omwezi naguyita Katonda. Nti 6:7 surati Anam bali mu Qur'ani. Kati ate ffe waffe ebyo tabikolangako. Takkiriza mu munye enyengo. Nti Katonda. Takkiriza mu mwezi nti Katonda. Kati ebyo oli mulala nnyo era oli yali mukafiiri. Kati ffe waffe yali mukkiriza ffe bamugoberera. Goberera Katonda wagamba mu Ibrahim mala alina abaana babiri. Oyo waawe. W'abaana babiri waawe. Ffe waffe yetugoberera alina abaana 8. Kati ono waawe mulala. Andi kakati nteeka okubategeeza kubanga ffe Ibrahim ono nja kubiikulayo kubanga kati olw'ekiseera naye nga tuli bangi. Kale owulira kati olaba ffe Ibrahim ono yalina omukyalo omu n'azaala eyazaala Isaka. Ani Ibrahim owa mu Bayibuli omukyala we omutuufu bali omuyita Saara. Omukyala omutuufu yayita Saara. Kati onaagali ono ebyo olina obijja anti lubereberye anti kati nsomesa era abasomi b'ebiwandiikwa babimanyi. Leka soyogera olunyiriri nga ogenda ojja kunotinga kati lubereberye ndi ku Ibrahim 22 kansooke ndulabeewo kubanga lubereberye kati Ibrahim ono yalina Saara n'abeera ne Agali. Kati kansome ku lunyiriri 2 olunyiriri lw'8 lwe njagala okutandiikirako. Agamba waati 2 njagala okutandika ku lunyiriri olw'8 olabe ekyaliwo. Omwana n'akula n'ava ku mabeere. Ibrahim n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaka lwe yaviirako ku mabeere. Kati owuliriza terina lunyiriri lwonna mu Qur'ani. 2 olunyiriri lw'8 21 olunyiriri lw'8 embadde nsoma 21 olunyiriri. Teriyo lunyiriri lwonna mu Qur'ani nti Ibrahim yava ku mabeere ate Ibrahim n'afumba embaga. Saara ne Agali. Kati Agali yali muve yajja muve yali oba muzaana yali muzaana naye yamuzaalamu omwana olw'embeera gityalimu. Yalina kati omukazi owa Katonda wenyini gyamuwa yali Saara. Kakati ate Saara ate n'amuwa omuzaana we. N'abaana babiri awo. Kati ayina nti yazaala muzaana n'oli babeera babiri. Kakati kati abaana ba Ibrahim tebaakoma awo. Saara wamala okufa ate Ibrahim yawasa omukazi omulala bamuyita Ketula. Kati kansomese awuliriza bamuyita ani Ketula. Kati ono wagamba nti ne Ketula. Kati wuliriza kati ayina basatu kakivudde komu kati okusooka yalina Saara. Saara engeri gyali mugumba n'amugamba nti yingira eri omuzaana tufune abaana. Ate ekiseera kyatuuka era ekiseera kyatuuka Agali ne bamugoba
Ani yamugoba? Katonda n'agamba nti tajja kubeera na musika n'abaana bange kati era n'avaawo. Okay. Katonda mwennyini yamugoba. Obiyina byonna mbirina. Wama programu gwe olina okozesako eddakiika 4. Kati tewali mutawaana nnyo. Kati Ibrahimu ono ndi wano wuliriza olunyolo lwa 10 21 mu lunyolo lw'ekumi alugamba bwe luti lubereberye 21 olunyolo lw'ekumi kyeva ngamba Ibrahimu nti goba omuzaana ono n'omwana we kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kubeera musika awamu n'omwana wange Isaka. Kati n'ekigambo ekyo yamugamba muzaana yali mujja oli yali malaya nakubeera naye kubanga yajja lwa mubiri fe mukazi yajja lwa mubiri tumuyita malaya toyagali yali malaya yegomba Saala yamuterekawo Katonda tisi yamulagira n'ekigambo ekyo ne kiba kizibu naye oyo mu maaso ga Ibulayimu oluvannyuma we Katonda n'agamba Ibulayimu nti kireme okuba ekizibu mu maaso go n'olw'omulenzi n'olw'omuzaana oyo byonna Saala by'anaakubuulira owuliranga eddoboozi lye kubanga mu Isaka ezzadde lyo munaayitirwanga era n'omwana we ow'omuzaana owulira limuviizamu eggwanga kubanga ezzadde lyo. Ibulayimu n'akola enkya mu makya negoloka enkya mu makya n'adira emmere n'ensawo y'eddiba ly'amazzi n'abiwa Agali ng'abissa ku bigabega kye n'omwana we n'amusindika n'agenda ng'atambulatambula mu ddungu lye Beruseba. Kati oli asigaddewo wa Katonda Isaka Saala ono malaya bamugobye n'omwana we bamugobye. Kati foono Ibulayimu gye bakkiriza tetulina olunyiriri lwonna ng'ate ibo mu Qur'ani ng'ate bagoba omuzaana ng'amugoba. Kati njagala okubaga okukakasa nti ono Ibulayimu bano gye bakkiriza ye mulala nnyo ku waffe oli mukafiiri obwaffe Katonda bwe nnyini yayogerangako naye. Buuliriza oli kyagamba mbu Ibulayimu y'omwoyo yalina abaana 2 lubereberye 25 kutandikirawo buuliriza etandikirawo awo Ibulayimu n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketula naye n'amuzaalira abatabani be Yokoyaani ne Madeni ne Mediani ne Subuki ne Suwa ne Yokusaani n'azaala Seba. Kati abaana ate yazaala ono Ketula n'azaala abaana ate 6. Kati wazaala omukaaga n'oyongereza ku bali ow'omuzaana kati baba baana 8 so si mu 2 nga bano basiraamu basomesa ensi n'ayongerezaako ono ge yawasa Ketula 6. Omu kamu 8. Kati ate olwo balimba ensi taata Ibulayimu yalina abaana 2. Kakati oyo mulala yazimba ne Kaaba. Kati ffe waffe tazimbanga na Kaaba. Kaaba kifo ky'abakafiiri. Qur'ani 6 somerako amisi. Qur'ani 6. Ffe bye Kaaba ebyo tetubikirizaamu. 6 106 olunyolo 3. Soma 106 olunyolo 3 mu Qur'ani. Kati ebintu by'obusiraamu bino birina okubyegendereza era wosoma abasiraamu ate bo Katonda gye bakkiriza Ibulayimu waabwe ate bwe tugende mu masadaaka balaba nti bali basadaaka ate Isimayiri ffe waffe bali sadaaka Isaka ffe waffe mulala nnyo era waffe mbirina ate ono musomesa wange awakana waleeta mu Qur'ani nga Ibulayimu yali asadaaka Isaka nga lya sadaaka Isaka anti Katonda y'omu ffeno yali asadaaka Isaka. Kati naye omusiraamu wagamba nti tuli ku Ibulayimu omu alina kutuwa mu Qur'ani nga Ibulayimu yali asadaaka Isaka kubanga Bayibuli yasooka okuwandiikibwa nga Qur'ani tenaba kujja. Kati byayona ate Qur'ani byawandiika yabijawa ng'ate Bayibuli yaliwo. Owuliriza kati soma ekiwandiiko ekyo Qur'ani 16 bateekwa basinze Katonda Mukama w'eno ennyumba Kaaba. Oyo Setaani yennyini Katonda tabeera mu gunyumba ogwo guyinja Katonda tabeera omwo. Ffe Katonda waffe ali mu ggulu kati okusinza Katonda nnyini ennyumba Kaaba
ofo waffe ali mu ggulu tabeeranga kumuguyinja gusitaani gwenyini oguli omu kati keva nkugambye olubebere nti Ibrahim yali asinza lubaale oyo si waffe era njagala okikwate okiteeke bino nga ge mazima gye njogera kati webereemu kati maliriza bwe nti Ibrahim ono mulala kubanga Ibrahim ono owaavu bano gibagoberera ebintu byate birala nnyo fe waffe tazimbanga Kaaba kubanga ekyo Katonda Ibrahim ffe gwengoberera Katonda yayogeranga naye owulira n'ayogera naye kamaliza olunyolo 15 manya olubereberye 15 okutandikirawo olusembayo kuba kati era mwakola bulungi nnyo pologulaamu eno erimu okuva ku mpewo era nsaba abantu abalina sente zaabwe eno yatebere ne ku TV IUIF ne TV kubanga eredio yokka ekyawuliriza eggwanga eno eredio yokka eriko ekituufu eno eredio yokka esobola okugasa eno yonna ate njagala bogyongeremu amaanyi ekwate Uganda yonna kubanga ye redio ewulirizibwa kati waba mu nsi yonna kati wano mu Uganda ebeerenga ekwata Uganda yonna kati tuli mu nsi yonna kubanga tulina kamera batuterekako babantaka warabu mu nsi yonna tulaba Amerika batulaba naye kati njagala ne mu wano mu nsi wano mu Uganda eddenga etuuka ne mu Kenya ne mu Tanzania nga yonna kubanga ye redio yokka nze gye ndaba kati esobodde ejja kununula emitima gy'abantu n'abasama bagenda kuvaayo bagenda kuyiga kati ng'ekiyigo kino bano babadde babalima tyalina abaana 2 kati tulabye 8 tulaba oli asinza bintu birala mu Lubaale ate yasinza Katonda kamaliza olunyi luno manye wenjogera oluvannyuma lw'ebyo wuliriza lubereberye 15 kutandikirawo oluvannyuma lw'ebyo ekigambo ekya Mukama ne kijira Ibrahim owulira mu kwolesebwa nga kyogera nti totya Ibrahim nze ngabo yo nze mpeerayo enene ennyo Ibrahim n'ayogera nti ayi Mukama Katonda onompaaki kubanga ntambula nga sirina mwana naye alirya ennyumba yange ye aliba Damasiko eryeza. Ibrahim n'ayogera nti laba nze tompadde zaade laba yazaalirwa mu nyumba yange ye musika wange era laba ekigambo kya Mukama nekimugira nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikaawo naye alizaala mu ntumbwezo ye aliba musikaawo kati Katonda amusuubiza kati Ibrahim yatambula talina mwana kati ate Katonda amugamba tompadde mwana agamba Eryeza yali mukozi we yali mu nyumba nga mukozi kati olira mugamba oyo tagenda kubeera naye omwana ajja kuba mu ntumbwe egyo yali amusuubiza Isaka kale webale nnyo sigadde nga muzeeya Mosinkuusi oyo mulala tweyanziza akazindalo kagudde wa Haji Muhammad Musa gudde ku musomesa wange nakusomesa naye toyiga anye ulimu abaana bagwira mu kibiina ayogera birala naam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. abatuliza nsoso okutenda Allah ekitiibwa nensaba Allah sibenga n'emirembe ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mwenna abali eyo tubagaliza ebirungi ne program ennungi era kwemuli omulamwa guno kuyinza okubanga muzibuzibu ekibuzo ekibadde mu ddiiro kirala nze nga bwe nkiraba naye bw'otuna muzeeyi nkusava okusomesa birala nnyo yes nze uliza bulungi nze ni musomesaawo ekibuzo kigamba baani abakkiriza Ibrahimu ekibuzo tetubuuziza nti Ibrahimu bali bameka uliriza soko tegama tu tetubuuziza nti Ibrahimu yali agenda kusala mwana ki eyo topiki ndala era njagala abakuba amasimu ekyo waddenga bano bamentioninze kwali yakiteeseemu nze sikyagala tunaba kutuukako era njagala abawuliza n'abagaziwa obwongo tuli ku kigambo okukkiriza Ibrahimu tetugamba kusaddaaka tetulugamba Ibrahimu yagenda wa ekyo natujja kituukako era lwaki tujja kubuuza ekibuzo lwaki mwe temugenda e Makka Ibrahimu gye yazimba ekyo n'ekibuzo kigenda kujja specific Makka so njagala obiwandiike bulungi bibeeraawo baganda ffe basomesa bategere kye tuliko n'abayiga oba oli awo ne basobola okubeera nga batuyigamu lwaki baani abakkiriza Ibrahimu
neyazandika tuyinza okugamba nti abakristaayo lwaki temukkiriza Ibulayimu kubanga ku nsi kuno teri akkiriza Ibulayimu. Kati muzeeyi ye alikubuuza Ibulayimu. Muzeeyi uliza leero obadde ki? Njabadde njagala owulirize. Mbadde nsaba nti muzeeyi kyatandise nakyo gamba nti Ibulayimu ki kugamba nsonga nkulu ba Ibulayimu bangi. So twali badde twogera Ibulayimu ki bwe tuli okwogera muzeeyi ye amaze okutunnyonnyola atuwadde ne definition. Ibulayimu gwe tuteeka okwogerako ye nabbi wa Katonda eyatumibwa mu nsi. Therefore characters za Ibulayimu oyo ze tuli okwogerako ekigambo alese kimu kyokka nti Ibulayimu babiri kyokka kyetukomyeko naye tenabatuwa naye abagoberera Ibulayimu baani abakkiriza Ibulayimu kuboga nti Ibulayimu ono taata womula oba otwadde nti omukkiriza kyenziramu Moses naye ategeere nti muzeeyi byasomeza birala oli ali kutugamba bataata babiri naye ekyo kiba kitegeeza nti oba omukkiriza ekyo ekiraga nti oba ono Teera oba ono Azara boga nti taata wa Ibulayimu ye Teera kakitegeeza nti Ibulayimu oba omukkiriza ekiraga nti oba okkiriza Ibulayimu kweri kuga nti taata we ye Tibabuhura ekyo kitegeeza nti oba omukkiriza Moses mbadde nsaba mu guiding ze bino byogera ngenda kubifeninga bino fe obusiraamu bwasomesa dda olw'okuba ati temumanyi muba temumanyi mu Qur'ani Azara ne Teera mu busiraamu history y'obusiraamu byonna bamanyiddwa. Azara yali mubazzi w'amasanamu lyerinnya ne lisounding ne libeera nickname ya Azara kubanga Abawarabu bonna baali bamanyi omusajja nti mubazzi w'amasanamu yesinga era nga ge basinza ekika kye kyonna nga kiza amasanamu naye ng'akikulembera ye taata we. So kiina definition nyingi kati yo Qur'ani ejjayo erinnya eryalimanyiddwa si nsonga ya Bayibuli yakozesa Teera fe abasajja tusobola kayanira ku Teera ne Ezra kuba ffe tuli bagazi. Teera lyerinnya naye lwaki nickname yali Azara kubanga yali musajja mubazzi w'amasanamu nga yamanyiddwa. Kati ebyafo ebyo bigamba kati kyobola bano taata we yani ffe tetukayana era ekyo tekifuula ni kati Ibulayimu bali babiri. Kankwe ekyokulabirako mu Uganda muno tubadde tumanyi omusajja amanyiddwa President Yoweri Kaguta Museveni si tubadde tumanyi emyaka gyonna kuva mu 8 Tibabula yongedde kodi kati bwogamba omuntu yabaddewo yafa myaka eginaazuuka eraga nti oyo Tibabula tulabanga awakana takikkiriza n'ekyo Baganda twagala bagazi okubongo nti amannya gw'abantu bagatuuma ono asobola kumanya erinnya no ne bamanya erinnya lino. Kankwe ekyokulabirako kiri kunze zamanya genze Muhammad Musa na maddala naye omanyi nga abantu bamenye Seeka Musa ate nga Musa lya taata wange kaloga nti oyo nedda si Musa oyo Muhammadi baga nti oli mulalu fe tumanyi era kasoga Seeka Musa buli omu erinnya eribali mu mbale muno mwonna kasogamba Seeka Musa baba bamanyi obwenjiri naye nga bamusa mwe tuli bangi simanyi okiraba. So amannya galemu okusumbwa Abaganda ffe twagala mugezi weko ku bwongo katono kansubye nti ekyo kiwedde kati ekyamanya. Point ey'okubiri kansooka enzira muzeeyi bino byayogedde muzeeyi agambye nti Ibulayimu fe tubasiraamu tugamba nti Ibulayimu yena abaana babiri tulimba naye kakasa muganda wange muto wange Hamisa asomye verse mu Bayibuli ava okusoma Bagatiya kyawandikwa nti Ibulayimu yena abaana babiri kati tunakumanya Bayibuli ye balimba oba Qur'ani kati ekyo nakyo nkuyambako mu Bayibuli kuba ffe Bayibuli tetugiwakanya bwakanya oba oli awo naye yajjayo abaana abalina enkizo bano bonna abali mu Ketula tebamanyiddwa kyamaanyi era ne Bayibuli naye bwakonako bukonyawo naye abaana abalina enkizo mu Bayibuli ne mu Qur'ani Isimayiri ne Isaaka kati ebitabu kyebwogerako naye bano oba agobera mbu ate basiraamu balimba nti baana babiri fe abawandika nti Ibulayimu n'abaana babiri mu Bayibuli mu Bagatiya 2:4 kati yalimba kati nawe girete yalimba kati Bayibuli ekyo nakyo muzeeyi nekimala. Ekyokusatu muzeeyi nakyo kyokoze ensobi kugamba nti Ibulayimu yali mwenzi ekyo kati kyemba nkutegeerako muzeeyi nti Ibulayimu yayenda bwenzi si weekiri sibo okkiriza omwenzi Katonda tamugamba aneda sisi mbuziza Ibulayimu yayenda bwenzi kati yakwata bya mukazi yayenda kyamtu yali malaayo oli ekibuuza nti yayenda oli malaayo gwokkizaganya n'omwenzi gwe sikiriziganya basi tulaba bani abakkiriza Ibulayimu ekyo ansa eba emaze okugwa
ekyo andi kati muvuddeko kati tulabe mugenda okuteteya era bano muze era bazekera muzekezimbe kati tulabanga mulama guba guwedde abatuliza yes ekyo ngenda kinnyonnyola kasi tokkiriza nti tokkirizaganya na mwenzi kati etopiki bwebanga tugamba nti baani abakkiriza Ibrahimu kitegeeza bano bonna bavuddeko era bwabeera abakristaayo nammwe era abasinga bonna bagamba nti Ibrahimu mwenzi era twabadde Kampala naga nti Ibrahimu kyemumanyiiko yali mwenzi era nekyamukkirizako nti yali mwenzi yes ekyo kiba kiraga nti teri okusente ekkiriza Ibrahimu naye nga bwenyiriza ngenda zibawa ekyoga nti yali mukafiiri kasooke male bino muzeeyi byagamba nti Ibrahimu yali mukafiiri Ibrahimu ebigambo byeyogedde muzeeyi mu ssuula y'omukaaga abasoma genda osome aya 7 abalina Kurani mugisome bulungi musome tafsiri waayo Ibrahimu bw'alaba nga bazadde be basinza ebintu ebitategereka kati Allah yamuwa just kibata wisdom nagamba nawe bakyalenyinge bwe yalaba emunye nagamba nti oyo Katonda wange nalaba emunye ngenda saagala bakatonda abaggwawo na mwana muto sina musajja mukulu nti Katonda yali amuwadde bwa nabbi binabyogera mwana muto nga bwolaba omwana bwaga nti laba emmotoka yange yiyo ng'oga nti omwana alaluse kubanga agambye nti emmotoka yenga ng'ate siiye uliza Moses agamba abalaluse ndozo olaba yentegeera eyo kali katugenderemu awo taata wange oyita ganti oyo mwana mulalu anti eyo mwana abagaziwa bwongo kati gwe muze gwatagaziwa bwongo omwana abagaziwa bwongo nti bwemba nkuze lazima nnina okubeera nga taata oyo bwemba nkuze nnina okuba n'emmotoka be bagezi naye teri mwana ateegomba motoka taliiyo naye mwenyini ayogera naye lwakuba nti Moses ye tumutwala nga bw'ali bwe tuvaawo Ibrahimu ono bw'amala okulaba emmunyenye ne mwezi n'enjuba naga nti bwe byamala okuggwawo muzeeyi osomanga ne ayeddirira naga nti saagala bakatonda baggwawo kyolaba nti buli kyekyagwaga nze saagala abakyelenyinga nze saagala oyo era enjuba bwe yamala okubulira naga saagala bakatonda baggwawo inni wajjihatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi obwenyi byankati mbolesezza oyo Katonda yatonda eggulu n'ensi yabitonda kati gwe njagala n'abakubanga abakyelenyize bazadde be waliwo Katonda ataggwawo kyova olaba nti era yamalizanga amasanamu gonna agasaanyizaawo n'akwata ebbaazi n'ateeka ku ddene era bwe baali bamubuuza nti ani akoze yaga nti mubuuze oyo omunene bwe baga nti Ibrahimu omanyi nti bakatonda baffe teboogera naga nti kati lwaki mubisinza obanga bimanyi tebyogera mwana muto n'olwekyo eyo nayo muzeeyi nayo kukyelenyinga eyo ku Ibrahimu eri etalaga bukafiiri ekisembayo kigamba ki ku nsonga ya Ibrahimu nti bamumanyiko ng'omwenzi muzeeyi mu kitabu kikino kinnyini Bayibuli yagamba buli yenna anaakolimira Ibrahimu Katonda agenda amukolimira mu kitabu ekimanyiddwa nga Lubereberye 12 olusooka awo etandikira baani abakkiriza Ibrahimu kati pointi yiye esooka 12 olusooka paka lwakubiri otuuse osome mango awo Mukama n'agamba Ibrahimu va mu nsi eyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga eddene. Katonda asuubiza Ibrahimu agenda mufuusa tagenda mufuula ggwanga ddene nga tazadde bano kyebagamba Ibrahimu yayenda bafunza ofuula ggwanga nga tozadde yali amanya kugenda kuzaala ng'eggwanga ddene ndiyo era anaakuwanga omukisa uliza kati naakuwanga omukisa era anaakuzanga erinnya lyo ngenda kuza erinnya amakulu bagenda kulyogera ku ngenda likuza era lyakuzibwa era beeranga mukisa gwe Katonda n'amuwa omukisa beeranga wa mukisa nange n'abanga omukisa n'abawanga omukisa abanaakusabiranga gwe omukisa wula kata bwakola ne Ibrahimu endagaano n'abawanga omukisa abo abanaakusabira omukisa kati wano mu studio ono already amaze omukolimira mwenzi kanaga n'abawanga omukisa abanaakusabiranga omukisa malayo akasembayo n'oyo anaakukolimira Ibrahimu mwenzi bakuyisayo mukolimira Ibrahimu nti yali mwenzi nze Katonda njja mumukolimira mwenna muli bakolimire evasi mu Bayibuli yayingira muli bakolimire ba Katonda abasabira Ibrahimu era mu nsi be basiraamu kati baani abakkiriza Ibrahimu tumukiza tumugoberera kuba tugamba nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim esala ya Muhammad egenda ne Ibrahimu seeka nga bwagambye nti bannabbi bankizo nnyo ate ku bannabbi bonna abasigadde ababiri Katonda n'abagatta wamu tuboogerako awamu. Bayibuli yamwe egamba mu Lubereberye 18:18 oba otusoma ngu awonveewo kale egamba ebigambo bino bweti egamba nti kubanga Ibrahimu talirema kufuuka ggwanga ddene uliriza mu 18 oludde nga amazadde okuzaala Isimayiri otugambye meka 18 Isimayiri azaalibwa mu 16 gwe bagamba bwe yayenda naye ng'olwedde Isimayiri kati mukulu era amaze n'okumukomola
mwana mukulu alina emyaka nga 10 n'ekintu agamba nti Ibrahim terema kufuuka ggwanga ddene ery'amaanyi mu nsi era amawanga gonna ag'omu nsi ndiyo galiweerwa omukisa mu ye. Kati baani abakkiriza Ibrahim? Bano bagamba mwenzi ffe tufuna Ibrahim mu kimwani, era kyobola nti omukisa guli Buwarabu. Omukisa gwonna mu nsi guli Buwarabu, so si mu Isirayiri. Ekyo ekisuubizo ate nalagani takirimanyi. Ensi yonna eyimidde ku Buwarabu. Kato inziramu ensi yonna eyimidde ku Buwarabu. Bw'obanga gotokola risaaki gwe sigalayo. Naye ensi yonna eri ku Buwarabu. Dduwa ya Ibrahim gye yasaba Buwarabu. Naga nti ayi Allah ensi eno nkalu temuli kantu konna, naye nsaba ayi Allah ensi eno ogyagazisa abantu. Abantu baagale famire yange. Ayi Allah obagabirire. Olagabira abantu bano. Era wallahi Allah yagabira Buwarabu paka ne sayini ye serving ensi yonna. Buwarabu economy etambulira ku mafuta. Ate gomanyi risaaki sogera n'abantu abamanyi risaaki. Yes, bw'oba tomanyi gwe weetaaga mu kiraaso oba tosoma hisitore weetaaga oddeyo muzeeyi yazze kuba oli musomesa naye okubanga tomanyi ekiri Buwarabu katutuba tukolera ki bannanga abatuuliza ebweru. N'olwekyo Ibrahim yaweebwa omukisa. Abantu bonna balina ofuna omukisa mu ye. Tekiri mu Isirayiri eggwanga ddene. Abawarabu begge mawanga amangi okusinga Abayudaaya. Abayudaaya lwakuba nti mu Yudaaya waffe taliwo. Abayudaaya bali just milioni 6 gokka mu nsi yonna. 6. Kati Katonda agamba nti ndikufuula ggwanga ddene. Bano bali milioni 6. Abawarabu bali milioni zinga 6 yiri. Bawarabu bonna mu nsi. Kati Bayibuli kyeyogera kyekyo. Nolwekyo nga amalizo ekitiibwa. Ibrahim baba mugobera 1. Tukiza Ibrahim yali nabbi. Qur'an 19:41. Tosomaayo. Nedda budde nze mumpwedde ku nze nkuwadde. Mu Bayibuli luberebere 27. Ibrahim yali nabbi. 7:2 yali nabbi. Ibrahim yali musiraamu. Teri asobola kuleeta vaasi nga Ibrahim lokolo oba mukristaayo. Ekyakubiri Ibrahim musiraamu, Qur'an seeka yagisomye dda. Ekyokusatu Ibrahim ye taata waffe. Taata w'abakkiriza abasiraamu. Era Allah yatumwogera mu Qur'an agamba nti millat abikum Ibrahim. Eddiini gye mubeeramu abasiraamu y'eddiini ya kitamu Ibrahim. Essura ya 22 aya 78. Ibrahim taata waffe. Bano baleeteyo olunyiri luga nti Ibrahim taata w'abalokole oba Ibrahim taata w'abakristaayo. Baali abagobera Ibrahim. Ibrahim tukkiriza ebikola bye yakola abasiraamu bye tukola. Ng'okukomola Ibrahim yakomola abasiraamu tukomola. Simanyi okiraba. Ng'okugenda e Makka ekyo kikolwa. Ng'okusala abasiraamu bagenda kusala onogenda e Makka. Batuweyo ekikola kye bakola kya Ibrahim. Ekyo ekisembayo Ibrahim yatuzimbira Kaaba ekirabwako. Abasiraamu zeejava okusoma agamba nti Kaaba y'abakafiiri. Aya gyasomye egamba nti faliya abudu rabba haza albayt. Kirungi basinze Katonda nannyini nnyumba eno. Olide Kaaba. Muzeeyi yerabidde ne mu Bayibuli mulimu nti ennyumba ya Katonda. Kati simanyi eyo ennyumba ya Katonda libeera sanamu. Simanyi mwebale nnyo. Akizindalo kagudde wa Pastor Moses Mazebere. Yes sir. Guno mukisa munene nnyo. Era otuwene byomugoberera tukakase ddala mumugoberera. Nze nange nja kweyunga kati ku muzeeyi Nkusi ngambe nti Ibrahim abasiraamu gwe baso
bannabbi ba Katonda ng'omuntu alya emmere n'ofuluuta gwe sibe tuzanyira kwadde nga tuli mu radio muganda waffe aleeta olunyiriro olwo oluganda Ibrahimu yayenda wallahi ndokokere ku radio baleme kuzanyira mu studio na bigambo kigambo kyangu Ibrahimu yayenda nti Ibrahimu yayenda yes yayenda Katonda namunenya okwenda basi nendo kuloka ndokokera wanonze baleme okuzanyira mu bintu mu bigambo bya bannabbi oli akyogedde ngambo yakyogedde yes leeta bwino nti Ibrahimu yayenda kasita okireeta njatulira ku radio naye tuleme okuzanya bigambo bya radio tebera just lwa muzannyo ebera lwa kusomesa abantu kutegeera bomu kifetenka ne bannabbi ba Katonda byayenda obujulizi obujja nti Ibrahimu mwenzi soma wa bwenakuwa bompa nsaawe n'obusiraamu mbuvaamu nokola ki nogenda ati ngandi kati mbuvaamu ati kwade time ngo olukungamba okuzendagano leto olunyiri bolina wenenyoga nti mutufu ensobi naye obato leto olunyiriri obusiraamu mbuveemu anti obato lina subhanallah obudde mbukuwadde sebodde kakati olunyiri olulina Katonda yagamba nti mukyalo naaveewo nga buba okitegedde asomayo bwabanga si asomayo somayo tulabe ani yayogera ekigambo ekyo yali Saala yali Ibrahimu era okumugoba kyakitegeeza bwenzi ku ngeri byosomesa tatereera saa 10 tandikira 10 sebo sigolagira agenda kulokoka nango lunyendo tandikira mu 10 anayogera ebigambo bino nedda muzeeyi bayibuli ogirina taata kiki ekigambo kati ngenda kusoma 12 10 bifaanana musajja agenda kulokoka nze mu lunyiri alokoke gaidinga 10 ne 12 tewali njawulo batandikira mu 10 obudde kale moderator obudde oli kububala njalukuwa obudde toyina buzibu nze ntandika kula 12 ono si yandagira ata asabye mutandikire yetaleseeyo katumala okusoma moderator ekyo kimala ekyo abawuliriza kimala kasome baagala yes kati omusajja mutuute mu kanisa okujjako ng'ayogera byawulimba wuliriza ono aggali Katonda tamugamba wuliriza Katonda n'agamba Ibrahimu nti kireme okubeera ekizibu mu maaso go olw'omulenzi n'olw'omuzaanawo byonna Saala by'anaakubuuliranga owuliranga eddoboozi lye tikubanga wulira yamugamba goba Saala yagamba kati Katonda n'ajuliza Katonda n'akonamu sitaapu kati Katonda mwenyini katusome 10 nga ye wayagala n'ekigambo ekyo byayagala n'ekigambo ekyo ne kiba kizibu nnyo mu maaso ga Ibrahimu olw'omwana we Katonda n'agamba Ibrahimu nti kireme okuba ekizibu mu maaso go olw'omulenzi n'olw'omuzaana byonna Saala by'anaakubuulira owuliranga eddoboozi lye kubanga Isaka
ezaade eryo mulwerwanga omukisa era nayitirwanga omukisa era kati soma bulungi muzeefu bayibuli eri mumutwe nange eri mumutwe ate byensoma byenyini mwerawe bwonga omukisa olunyete luliyo Moses kasomesa ebigambo baddaika bizigenda luliyo nti muzadde lya Isaka kale akandalo Moses esa situfu gyensoma n'okuweebwa tewali njawulo. aswalire wano ategeere kubanga byayagala nagamba wano nzitoyisawo bulimba naye bwe nkuleka nesirika busisi mba nkoze ensobi kabasome oswale 19:4 olyoka omanye byoyogera tubimanyi egamba ebigambo bino wetu Qur'an ekitiibwa 4 era abategeeze gwe Nabbi Muhammadi wadhkuru fi kitabi Ibrahim mu kitabo kino Qur'an ebigambo bifa ku Nabbi Ibrahim okategedde yali nabbi kubanga ye mazima yali ki yali mubakkiriza ow'amazima Ibrahim yali nabbi okategedde ono nabbi si musiraamu ono wabakkiriza si musiraamu wabakkiriza njagala mpe
Ibrahim tyaliko Ibrahim balimba abantu tyaliko mtabana musiramu Muhammad yatandika obusiramu 3:9:12 Muhammad woluberebere mu busiramu era je bawa Qur'an kati Ibrahim ono yali wabanga yali musiramu yali asoma kitabo yongimazi bano bajja kutagala n'emiramwa bavuddewo tebatulaze Ibrahim baani abago bikola kike bakola wadde kimwe ekiraga nti bagobera Ibrahim timukirese onaga bavunamira abantu kati Bayibuli yo Yesu yagaana okuvunamira ekintu kyonna mu Matayo 10 Yesu yagamba musinzanga Katonda yekka gumuvunamira bibereberye Genesis 22:8 Malaika yagaane gana tokola bwotyo basinza Katonda yekka gubavunamira Katonda yavunamira abantu Ibrahim yavunamira Katonda ekyokubiri muganda fu abuuza nti kyajje kiti Ismail okubanga muwarabu ki ono Moses mba neebuuza yasoma history teyagisoma mutugamba bulijjo nti Bantu tribe migrated from where from Ethiopia ddala oyinza ogenda Ethiopia n'osanga yabagiso gye baliyo babaganda gye bali gwe okimanyi nga boona obala nodde emabega tugenda kudda mu Adamu yeni maama wange ameka okimanyi nga ffenna tuddayo ku Adamu nolwekyo osoma bwoba tuwasoma koma wano osome mwebalinyo